n'asinkana omumpembe Sseetebukabulwa era ng'ono omukulu omukyala Nnaalongo Anita Amongi ye yamukuluggusa bw'atyo paka wa Speaker wa Parliament omukyala Anita Amongi. Ebintu bino tubitutte oba nga ebitali bya kusaaga oba nga ebyokusaagamu ne baganda baffe mikwano gyaffe ngendera obbajjukiza ti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobo ne His Excellency buli kyegenda mu maaso akitaba era akiwulira temulowooza nti bino bya just nti His Excellency agenda biraba abirikaawo talina kyagenda kwogerako. Baganda bange nnyongera obbajjukiza nti Speaker wa Parliament omukyala Anita Amongi bw'abanga yakwata Mathias Mpuuga Nsamba n'amutwala ew'emu mpembe bati ne bakola zidiiru zaabwe nga bwe biriwo kati nga bwe byogerwa nga bwe tubiwulira nga bwe tubiraba ebikola ba Mathias Mpuuga Nsamba tubategeeza nti byonna tujja bitegeera tuwali kitagenda kuzuuka era buli yonna akikiriza ne Sseetebukabulwa ngalowooza nti akikiriza naye Bannayuganda balumwe Bannayuganda bakaabe twongera omujjukiza nti we are sorry for you, this is Uganda for Ugandans. Tuyina baganda baffe abali makomerwa. Mathias Mpuuga Nsamba twamuteekamu obwesigwa bwaffe, twamuteekamu amaanyi gaffe, twamwesiga atukulembere era nga tumanyi tujja kufuna birungi byere naye bw'abanga asazeewo atukola ensonga eyo asazeewo akolewe batyo ekitali kibi era nga tumwinaako buzibu ke kaseera atwabulire naffe tukoye okutambula n'omuntu ng'ate akola birala. Tulwanyisa dictator ate yakumirawo dictator. Bannange kiruma kimalamu amaanyi kireetera okutya kituleetera ennyiike ku mitima kubanga tubale tumanyi nti at least one time naffe tujja kubaako abanunuzi tujja kubaako ekyenjawulo. Ensi yaffe Uganda ejja kuwangulwa era ensi yaffe enaayogerwako naye abantu be tubadde twesiga kituma nnyo nti ate bo balabika nga obwesigwa bwaffe babututte ng'ekyokuzannyisa. Kitaffe Mathias Mpuuga Nsamba tubadde tumanyi nti nga wagamba ababaka banno nti bave mu Parliament tutambule tugende tulabe nga batuwadde abantu baffe nga tusuubirayo vice versa yonna nti ate tunaawulira mu nkuubo nti ate mukama waffe yatugamba okukola kino ate ali mu kukola kino. Kituggyako enviiri ku mutwe kitwetedde ennyiike nnyingi era kitwetedde n'ebirowoozo bingi netugamba naye omuntu yeesigaani naye bebe abantu kyobulaba ne Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobo ne His Excellency bwe yali ku PBS bw'ajjabadde mu Bungereza yategeeza nti waliwo abaka ba National Platform abakikiriza ne Museveni ate nga abamanyi golowooza lwaki Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobo ayinza okwogera ekintu bwe kityo meaning ebintu abiraba ebintu abitegeera ebintu abiwulira kana akaliro His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobo nkatadde ku mumpembe Sseetebukabulwa wamu n'akabinja ke bangi tekagenda baleka kyekimu era bangi mujja balaba ab'ebikolwa byabwe abadde balina mission zaabwe bonna bajja kuvayo beeyanike ate nga batandise kano katandika butandisi naye ffe tuli bagumu era tutudde tusirise tulinze kyonna kyonna ekivaawo tube nga twongera okutambula. Ayina omukulu gwe yatwala mu State House nga ababaka ba Parliament opposition tebannadda mu Parliament waliwo omukulu eyasooka mu State House era n'afunayo ssente empitirivu era ssente ze yafunayo yagulirawo ettaka ebutabika. Munoonyereze member of Parliament kye yaguze ettaka ebutabika liri mu buwumbi mugende mu munoonyerezeeko. Mwagala kutugamba nti mwaddayo mu Parliament kunnyonnyolwa okunnyonnyolwa mwakumatira okwokuwamba baganda baffe babata nga temuddanga. Anita Amongi olwamala obbakangamu ne mupakuka ne muteekawo obukodyo ngeri kije mudda mu Parliament ffe ne tubalabirawo twatandikirawo bakuba ne mutusindikira obuvubuka butandika okukola ki okuba defendinga. Naye nze njagala mumbuulire nti ekyali kibeekalakasizza mwakifunamu kye mwagala tugamba mwakifunamu era neewuunya omuntu avaayo agamba mwe nebaza ba member of Parliament opposition bali wamu naffe bali wamu nammwe bata nga ddiiru gye baakola ey'okuva mu Parliament bagifunamu ssente. Omukulu yafuna ssente ye yazanya emizannyo gye naafuna ssente empitirivu
era bagenda okudda mu parliament n'olunaku lwe badda mu parliament lwennyini bayisizawo sente za supplementary budget tebaziyisa o trillioni 3 n'ekitundu tebaziyisa. Waliyo member of parliament yenna yawakana agamba nti twazze kunnyonnyolwa ku bantu baffe lwaki ate mutuyisa zino sente trillioni 3 n'ekitundu olunaku lwe babannyonnyola ku baganda baffe abawambibwa lwe lunaku lwe baziyisa olwava wali eri mu buzaabuza beni ne badda ku kigendererwa ekituufu ng'ate ezo sente tezisobola kuyita nga tebali mu palamenti bwe baba tebali mu palamenti tezisobola kuyita era lwe baaliyo lwe zaayita Basemujuŋŋanda olwamala okuyisa sente yagenda bweru mwe mukyamuwulira ku TV ne buleediyo kuva lwe twamucekingamu mukyamuwulira tuyina bingi bye tumanyi naye ne weewuunya abantu obannyonnyola bino ebintu tetubikola nti tusabula bali tubuusa mmwe bannayuganda mmwe abalonzi muleme kubuzaabuzibwa mutegeere ebintu mu konsepti entuufu yaabyo naye ojja kwekanga ate nga mmwe mwagala okutukola ki okutulumba reality member of parliament akuyambye eki oba ayambye eki bannayuganda naddala opposition nze njagala kulabayo member of parliament asobola okuclosinga combat ne Nobert Mao oyo Nobert Mao atambula ne bomu ye mu nsawo bonna abalya sente ne Museveni abayinako kopi saawa zino nga tewali amunyega njagala member of parliament ogu bajje bagula olutalo ku Nobert Mao oyo ayina kabomu ke mu nsawo era buli omu alabako mulabe bwati teri anyega bino ebintu bya ddala basajja mmwe nammwe abakazi abadda mu palamenti sawa zino opposition babasindika Rwanda mu byamizannyo bagenda olaba nga Anita Amonga agenda kubajjako eyo ddiiru y'okugenda mu byemizannyo ne bapakuka tebali mu byamizannyo tebali bweru abasinga bonna bali bweru naye we tubyogerako temusobola kukola ki we tubyogera temusobola kukola ki kubitegeera kubanga temuyina kalyeri obwongo bwammwe tebuliimu kalyeri kapakoleta akasengejja ebintu okubigonzagonza okubitegeera mu ngeri ennyangu kyokka babibannyonnyola mwefuula abagezi mu member of parliament omwebaza kuki nga bateekawo eyo campaign nga baagala bifo kubanga baali bakimanyi tuyingidde mu December ne batandika mbu balambula abantu abawambibwa balambulako mubalambula mu December ebbanga lyonna libaali mwana mmwe muzannya katemba mungi naye ffe tujja kuba tukuba mu torch ejja kumala ebatu nga ababaka ba parliament opposition tebannadda mu parliament waliwo omukulu eyasooka mu State House era n'afunayo sente empitirivu era sente ze yafunayo yagulirawo ettaka ebutabika munoonyereze member of parliament kye yaguze ettaka ebutabika liri mu buwumbi mugende mu munoonyerezeeko mwagala kutugamba nti mwaddayo mu parliament kunnyonnyolwa okunnyonnyolwa mwakumatira okwokuwamba baganda baffe babata nga temuddanga Anita Amonga olwamala obbakangamu ne mupakuka ne muteekawo obukodyo ngeri kije mudda mu parliament ffe ne tubalabirawo twatandikirawo bakuba ne mutusindikira obuvubuka butandika okukola ki okuba defendinga naye nze njagala mumbuulire nti ekyali kibeekalakasizza mwakifunamu kyemwagala tugamba mwakifunamu era neewuunya omuntu avaayo agamba mbuwe nebaza bamember of parliament opposition bali wamu naffe bali wamu nammwe bata nga ddiiru gye baakola ey'okuva mu parliament bagifunamu sente omukulu yafuna sente ye yazanya emizannyo gye yenaafuna sente empitirivu era bagenda okudda mu parliament n'olunaku lwe badda mu parliament lwennyini bayisizawo sente za supplementary budget tebaziyisa o trillioni 3 n'ekitundu tebaziyisa waliyo member of parliament yenna yawakana agamba nti twazze kunnyonnyolwa ku bantu baffe lwaki ate mutuyisa zino sente trillioni 3 n'ekitundu olunaku lwe babannyonnyola ku baganda baffe abawambibwa lwe lunaku lwe baziyisa olwava wali eri mu buzaabuza beni ne badda ku kigendererwa ekituufu ng'ate ezo sente tezisobola kuyita nga tebali mu palamenti bwe baba tebali mu palamenti tezisobola kuyita era lwe baaliyo lwe zaayita Basemujuŋŋanda olwamala okuyisa sente yagenda bweru
mwe mukyamuwulira ku TV ne radio kuva lwe twamucekingamu mukyamuwulira tuyina bingi bye tumanyi naye ne weewuunya abantu oba nnyonnyola bino ebintu tetubikola nti tusabula bali tubuusa mmwe bannayuganda mmwe abalonzi muleme kubuzaabuzibwa mutegeere ebintu mu konsepti entuufu yaabyo naye ojja kwekanga ate nga mmwe mwagala okutukola ki okutulumba reality member of parliament akuyambye eki oba ayambye eki bannayuganda naddala opposition nze njagala kulabayo member of parliament asobola okuclosinga combat ne Nobert Mao oyo Nobert Mao atambula ne bomu ye mu nsawo bonna abalya sente ne Museveni abayinako kopi saawa zino nga tewali amunyega njagala member of parliament ogu bajje bagula olutalo ku Nobert Mao oyo alina kabomu ke mu nsawo era buli omu alabako mulabe bwati teri anyega bino ebintu bya ddala basajja mmwe nammwe abakazi abadda mu palamenti sawa zino opposition babasindika Rwanda mu byamizannyo bagenda olaba nga Anita Amonga agenda kubajjako eyo ddiiru y'okugenda mu byemizannyo ne bapakuka tebali mu byamizannyo tebali bweru abasinga bonna bali bweru naye we tubyogerako temusobola kukola ki we tubyogera temusobola kukola ki kubitegeera kubanga temuyina kalyeri obwongo bwammwe tebuliimu kalyeri kapakoleta akasengejja ebintu okubigonzagonza okubitegeera mu ngeri ennyangu kyokka babibannyonnyola mwefuula abagezi mu member of parliament omwebaza kuki nga bateekawo eyo campaign nga baagala bifo kubanga baali bakimanyi tuyingidde mu December ne batandika mbu balambula abantu abawambibwa balabalambulako mubalambula mu December ebbanga lyonna libaali mwana mmwe muzannya katemba mungi naye ffe tujja kuba tukuba mu tooki ejja kumala ebatunulemu ensi ejja bategeera Kyagulanyi Ssentamu Robert Babu Wine, His Excellency the Executive President of Uganda, the People's Hope, ate ebigambo abyogedde buli kimu akikoze naye ffe tunga bw'atugamba nti tunaabalabira ku bikolwa byabwe Mathias Mpuuga Nsamba kituyinza okugamba nti tunaamulabira ku bikolwa bye era ebikolwa bye binaba nga biri negative ng'alina ebyo byali mu kuyisaawo era tujja biraba ate mulowooza bigenda kwekweka paka ddi jatuuka yeeyanike baganda bange so temuggwamu maanyi lw'abantu abatonotono tusigale ku mulamwa nga tumanyi kye twagala Uganda yaffe ejja kununulwa byonna ebiganye bijja kutereera byonna ebikalubye bijja fuuka ssanyu tera byonna byonna bitumazeemu amaanyi bijja fuuka lufumo singa tunaatambuliramu nga tumanyi kye twagala era nga tumanyi waabwe tulaga kuno kujja kuba kuyisa mukka mu kisero Kyagulanyi Ssentamu Robert Babu Wine, His Excellency ng'akulembedde tewali kigaana era tusuubira tujja kuba bawanguzi ebbanga lyonna Museveni yamaze wano ng'atuvubaddeko lijja fuuka lufumo mu bulamu bwaffe ne mu nsi yaffe n'emiti emito egy'eggwanga lyaffe bw'obadde alowooza nti nno yekamala byonna yajja kusaanyaawo buli kimu agenda kisaanyaawo twongera omujjukiza n'omutegeeza nti ate bannayuganda amaaso gaazibuse nno Kyagulanyi Ssentamu Robert Babu Wine atangaazizza ensi atangaazizza eggwanga bantu bategedde omulabo omutemu eyatujjira yatuzingako bantu bamutegedde Museveni takyalina kyagamba takyalina sse eggwanga limutegedde ensi emutegedde era ensi emumanyizza so kyetuyinza okugamba ke kaseera asibemu Museveni ejjira osibe Yoseeri ejjira osibe kyenyinza okugamba Yoseeri kubanga ko kadde kamuwubidde engalo takyalina kyagamba